dudu kutuuka kakumiro mu bwongo bwo kyebukulaze. Yes, watukanga ne bakwewunya kubanga muneegwe lugoye nakubeera yonna mubende. Nsobogene maso neteekateke mukyala somo. Mubende eri bubi nnyo. Abaana ba boda sijja balekerera mu regimu yange. Ebizibu bingi nabo ebibatunuulidde ng'abantu. Balina SACCOs teziri mu ssente. Abo abaana ba boda mu bufunze beetaaga empowerment mu gundi yaabwe mu SACCOs zaabwe. So munnamubende bwonna akkiriza n'emyaka 5 egijja gife kubanga tetujja gamba nti mukyala gundi takoze, mukyala gundi akoze, yeebale. Naye ebyo ebimulemye Nanyanzi Hope Felista waali okubiggusa kuba ye abaddewo ng'alaba ate ekirungi waalinnya. Kati oweerinnya bw'alekera oweerinnya kijja kukola ensonga ejja kutambula bulungi. Tujja kuggusa mubende tugende mu mubende ensuubize. So mubende yeetaaga awareness nnyingi mu bintu bingi. Nze Felista bwe nagenda okwenrolinga ku aviation school mu bulamu bwange nali sikiriza ngambu n'abasoma ennyonyi baakula naffe oba bantu nga ffe kati nalabanga nga kintu kya njawulo. Naye olunaku lwe nakeera ne ngenda okwenrolinga ne ndaba nga last week omuntu omu yali ambuza kyekyesanyu ekyali kimbaddeko. Ne mugamba lunaku lwe nasooka okusanyuka nga bampadde admission nga bamaze okebera medical buli kimu nasanyuka ne ngamba kiki kino nange ntudde mu lecture eno kale nga nkubamu akafaananyi gye nvudde ebiseera ebyo akakayimba we kali awo kati ngamba leero kituuseewo nga ddala kituuseewo ebule eddakiika 2. So munnamubende nze mpunzika nga nva waggulu nga ngamba nti byonna mu byonna nga tukyalaba ebibi bya gavumenti by'abakulembeze bya gavumenti byaki tetugenda kutunuuliza nnyo bano abakulembeze bawane emmundu kuba byonna bye baagala okutereeza biri mu gavumenti ya Mwami Museveni. Emundu etunulirani. Emundu etunulira ddala okuva ku ntebe waggulu. Muteeke Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe, mukwate Felista wano wansi. Kale nze ne wendibanga siyiseemu alimpa obwala DC. Naye Uganda yeetaaga gavumenti empya. Nze nkooye okulaba ku gavumenti eno buli kadde ng'ebitunyiga bye tuddamu amalwaliro amabi emyaka 4 emabega batusuubiza okugakyusa tegakyukangako mu mulembe gutya gwa Mwami Museveni. Kitegeeza katulabeko ku gavumenti endala tulabe kiki kyesobola okukola, kiki kyesobola okukyusaamu nga tetweyagaliza wabula twagaliza abaana baffe n'abazzukulu abaliddawo. People power mubeere bulungi. Webali katono nnyo ng'okyali ku muzindaalo. Esebo. Ne woonoolondebwa. Esebo. Mwami Museveni n'asigala mu buyinza. Esebo. Kitegeeza tewali kyogenda kukola kubanga gavumenti ejja kuba tekyusi. Kyovolaba nsaba munnamubende akirowoozeeko nnyo akifumiitirizeeko nnyo tyentebe eri waggulu yeetaaga okukyusa. Waakiri bakuuma akalulu naye Mwami Kyagulanyi bakamuwe. Exactly. Webale nnyo webalire ddala eddakiika ziri 32 ze ziyise ku ssaawa 6 ez'ettuntu. Ampuliriza tuli mu crossfire gwa mpuliriza kifo kya mubaka mukyala owa mubende. Ensonga bwe zityo bwe zitambula gwa mpuliriza ensonga bwe zityo bwe zitambula abana bamaliriza tusembyayo asembayo incumbent yasembayo bw'amaliriza tugende mu bibuuzo. Bwe tuva mu bibuuzo omanyisebo eriyo abatugamba nti ffe ekinyusi kya crossfire kiri awo mu bibuuzo awo bwe tusinga okwagala awo Uganda baagala ebyo nno ne sekondari musanyusa okulaba nsaba otandikiraawo. Neeyanziza nnyo omukulu Africa. Neebaza Katonda kubanga yampadde omukisa. Wali otuddawo ne mu crossfire za 2 yali atudde mukyala nakatudde waatudde. Okubeera nti nze mbadde namba 5 kubanga oba oliawo bano bandibadde babulwa gwe babuuza okubaanukula ebintu ebimu oba oliawo ngenda kufuna omukisa okuyisa mu mikwano gyange bano ebintu ebimu kubanga nze bannamubende bampa omukisa nze mubaka omukyala aliko